po jako akawuwo bw'osenga ku mutalo kutali kyakulya osooka kulima ki nsujju. Kuzimu ku nteekateeka ezayimiriziddwa omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo ng'omukaweefu okulaba nga gavumenti yeekenneenya engeri y'okuziyizaamu n'okwenganga ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus, mwe mwabadde n'okuggalawo okusaba makanisa oba okusaala mizikiti okumala ekiseera kya mwezi mulamba. Tusobodde okuwaayamu n'Omusumba Yiga Agustini asumba ekkanisa ya Revival Christian Church e Kawala n'atunnyonnyola ku ngeri ki n'enteekateeka eno gye yamuyisizaamu. Okuggalawo amasomero, okuggalawo amasinzizo, kirungi okubanga pulezidenti afaayo nnyo okulaba nti ataasa obulamu bwa bannayuganda oba obulamu bw'abantu be bakulembera. Naye nze nyinza okikubamukko katono ebituli naye nga olwedde kyasaliddwawo dda tewakyali kikyuka kyensikiri kyensuubira, naye wenkikubiramuko ebituli kati nga ku saidi y'amasomero nze nadde nteesa kuba gavumenti erina obusobozi naddala amasomero nga ag'ebisulo. Amasomero g'ebisulo gavumenti yanditodde sapooti yonna ne bazingako essomero ly'ekisulo n'abasomesa baamu ne babagaana okuddayo okufuluma. Kati abantu abo ne bakeberebwa ne bamakinga sure nti bali safe nti kati babeere mu kisulo teri kufuluma. Omusumba Yiga era agamba nti ekyokuggala amakanisa tekyandibadde kibi olw'okukuuma obulamu, wabula babadde beetaaga yakadde okusooka okubalabula nga tebannaba kubagaana kusaba basobola okweteekateeka. Kati lwaki ate ffeeyo okera n'ogaa nti ogaddewo amakanisa ate kale si kibi protectinga bulamu bw'abantu, naye nze kyendowooza ate n'ekirala tibaatuwadde egundi kyetuyita ogundi enough period nti bannaye nti ennaku z'omwezi bweziti amasomero kyakyo oba bigenda kukola ki kuggalibwa. Kyandibaddemuko wakirine ka period time aka warning, naye kakati kati for example ng'abazadde sente z'obadde olina mu bulamu obwo ozeggyeko ozisasudde ku ssomero ate tekikema omwana nti alina kukomawo wakaawo. Kati ate sente zandiriisiza omwana olwedde ate mazozi waayo ku ssomero. Wabula Omusumba Yiga agumizza abagoberezi be ng'obuweereza obusinga bwonna bwe bagenda okubufuna okusinga okuyita ku ABS TV nga n'abo abeetaaga omusinkana mu kansolingi wa kugenda mu maaso n'okulaba omukwomu wakati mu kwekuuma ekirwadde kino. Tulina ABS TV nja kubeera nga ku TV nga abantu mbabuli ekigenda mu maaso n'okubawaayo ebigambo ebibazaamu essuubi n'okuba nti mulimu n'abantu era kuba kati nga Sunday, Friday ezo zonna services zaggaddwawo, naye nze mbeerawo wano e Kawala era nja kusinkana abantu kino not in the public, si bantu bangi. Tulina kye tuyita counseling era omuntu yenna nga olina kyo advice gye wandyagadde okunsisinkana ng'oli bwomu kasita ogondera amateeka g'ekifo kuba katono ku kyaki twataddewo ebinaabisibwa olina obigumira. Agamba ng'oggyeko TV era wakozesanga n'emikutu gimugatta abantu okuweereza n'okusabira abantu, wabula ng'agamba nti omwezi guno gwakubakosa nnyo ng'abakulembeze b'enzikiriza mu ngeri ezitali zimu. Ngenda kubeera ku TV ne ku social media nga mbuulira emmere ey'omwoyo abantu okubazzaamu amaanyi, kubanga lwaki nti kyaki bweba nti it is a business kubanga kiri biblical ne Katonda yennyini yagamba nti abantu abasumba mu nju yange mulina okubaamu emmere bakabona. Kyokka alaze okutya ng'agamba nti obumenyi bw'amateeka bwandyeyongera singa gavumenti tebaako ngeri ya kudduukirira mu bantu kuba bangi obwavu bwabatandise dda ku lunaku luno olusoose. Saagala kulimbisa Katonda wange naye nze okusinziira omwoyo kyannumiriza ennaku 32 tezigenda kuggwako nga pulezidenti w'eggwanga takomyewo ku mpewo.
okulangirira nti eno gundi tusooke tugiyimirize buli muntu ddayo okole nze nkubuulira eyisa kubanga bw'omanyi ensi kyegenda okubaako kubanga mawanga g'ebweru go gasobola okikola galina obusobozi nti gavumenti nti zisobola okudduukirira abantu ziteekawo budget nti omuntu olina akasente kofuna mu bbanka n'ogenda n'ogula ekyokulya. Handington Mwesigwa yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.